Kakati ekiri mu bufumbo ndowooza watannaba kuba nti ate muwasa agattako n'okufumbirwa mugenda sooka mulindeko kubanga obufumbo nabwo butabuse si bwangu. Kati omuvubuka gw'olaba ono ali mu t-shirt eya bbulaaka ye nannyini mukazi oli ali wansi ali mu kukaaba. Omuvubuka oyo ali mu t-shirt ya bbulaaka yavudde ewaka n'aleka mukyala we waka agenda akole ayiribe ng'ebyo abavubuka bobimanyi. Bwe yakomyewo ewaka yasanze mukyala we ewaka taliiwo ng'omukazi yatambudde kiro ssaawa 2 ez'ekiro omukazi nga tali waka yaggaddewo ennyumba n'atambula. Omukazi yabadde agenzeewa oba yabadde alina gw'agenza okulaba teryamanyi. Kati ono kwe kusalawo okunoonya ku mukazi, omukazi alazeewa yalina ebisumuluzo. Yabadde atambula mu kkubo ne beesinkana n'omukazi mu kkubo kiro ng'omukazi atambula agenda. Kwe kumuyita n'amugamba gwe nakulese waka ogenda olagawa. Kwe kumubuuza nnyabo olagawa buno obudde obw'ekiro otambula olagawa. Omukazi ng'ananaagira ng'omuvubuka akuba girlfriend we oluyi pya ng'alyoka amuyisaamu awo empi ng'amugamba ekiro kino otambula olagawa. Kati omukazi ge gamaziga gaakaaba. Boyfriend yo ono ayambadde t-shirt eya black yamukubye empi mu kkubo kiro kumusanga ng'atambula. Kati bano abavubuka boolaba ono ayambadde enkoofiira n'oli omulala babadde bali kumpi nga bali mu kulaba ndowooza bano ababiri ne bajja ne batandika okubataase batandisa ate kuba boyfriend nga bamugamba nti omwana w'abandi okuba waaki omwana w'abandi okuba waaki n'abagamba ono mukazi wange amusanze atambula ekiro abadde atambuza ki kyekimukubizza. Kate baneeno abazze okutaasa batandise kuba boyfriend w'ono omuwala lwaki akuba mukazi we. Kati nze kyendaba bano abavubuka bazze okutaasa bayinza okuba be basiguze nga be babadde bali ne girlfriend w'ono ekiro kubanga eri ekkubo ebudde obw'ekiro babadde bakola kimu eri ekkubo bwe baba nga babadde si babadde naye. Nze kyendaba era kyendowoozezza gwe mpe ndowoozeyo kubanga ggwe wange omuntu okusanga oli ne mukazi wo muli mufunyemu obutakanya ate natandika okukukuba. Omukazi omusanze atambula kiro abasajja ne bava eri ate gwe ne batandika okukukuba. Nze ŋŋamba bano abazze okutaasa okuli ono ayambadde enkoofiira n'oli ayambadde t-shirt eya white be babadde abasiguze ababadde bayimiridde ne mukazi w'ono obudde obw'ekiro. Kankutuuseeko vidiyo eno gyewulireko nkusaba ogimpereka like vidiyo yiyo. Ono omuvubuka yakubye girlfriend w'empi kale kaŋŋambe nti mukyala we naye ng'ekimukubya kiki yamusanze ekiro ssaawa 2 ng'ali bweru. Ssaawa 2 ng'ali bweru omukazi omufumbo era teyabuuziza kiki okola bweru yatandikiddewo kumukuba n'amuyisaamu empi n'amuyisaamu empisambageri n'amukola ki. Kati abavubuka bano babadde kumpi we bajidde ne babuuza omwana w'abendi okuba waaki empi okuba waaki naye ne bamuyisaamu awo ku speed naye mbuuza bano abavubuka kye bakoze kituufu oba kikyamu kubanga nze ndaba oli mukyala we agunjula mukyala we ate n'obwo obudde bwennyini bwamugunjuliramu omukyala omufumbo okola ki ebweru ssaawa 2 naye omusajja kyeyakoze kikyamu kukuba omuwala ssaawa 2 okola ki ebweru bamuyisizaamu amisamba gene omusajja awoza kimu mumanyi kyemukubira wano ne waliwo obwalooya bungi kuba waliwo okuwolereza bali abadde bataasa waliwo okuwolereza omuwala ne wabawo okuwolereza omusajja waliwo obwalooya bungi. Kakati abawala b'akacyo kano balemeddwa okumanya ndowooza ki kye baagala mu bulamu. Nze bwe ndaba abawala balemereddwa okumanya ki kye baagala mu bulamu. Balemereddwa okuyiga nti ku nsi ya Katonda eno omuntu agenda okusigula mu maka g'omusajja gw'ofumbiddwa talina kyagenda kugattako nakukolera. Mbuulira
muntu ki eyali asigudde omukazi n'olaba nga amuwasizza? Nedda kale okusigula kyanjawulo. Muntu ki eyali akusanze ng'oli mufumbo, ng'oli mukazi mufumbo natandika okukukwana ne bakugoba n'akuwasa? Mumbuulire, oba olina gw'omanyi. Va ku bino nti mwawukanye n'ebbaawo, abeera eno obeera eno, naye n'omala n'ofuna omusajja omulala, ekyo kyanjawulo. Naye ng'oli mufumbo n'ofuna akukwana ebbali n'amala n'akupasula n'akuwasa n'akujja mu bufumbo n'akutwala. Abasajja bo tebaliiyo. Abasiguzi abamu tebalina capability esobola kulabirira mukazi. Balina just baba balyako buli okumalira budde nakwonoonera bulamu. Abawala mulina okukitegeera nti abavubuka b'ennaku zino tebakyawasa. Abavubuka tebakyawasa. Abavubuka tebalina buvunaanyizibwa. Naye bw'ofuna omuvubuka ng'alina obuvunaanyizibwa ne yeewaayo akuwase, akulabirire, olina okusobola okuba nti ovaluwinga omuntu oyo, kubanga abasinga obungi agenda kera ku makya akuzaalemu omwana, akufunisa olubuto, amala akuleke. Kati abasinga temubiraba era temubimanyi. Mumala ggwa mu nsobe temunoka mukaaba amaziga. Ogenda okulaba ng'ono omuntu ate yali akusigula, talina kyasobola kukolera. Nogamba kale nabeeranga n'omwami wange bw'ati ne bw'ati nga nkolera kino na kino, ne kati laba gye ndi biralamu nga biralamu. Simanyi lwaki muba mu bwankawanka. Simanyi lwaki muba mu wankawanka abawala. Kati tunuulira ono. Omuvubuka yakeera ku makya ne yeewaayo okumuwasa. Yamugamba tagenda mumalira budde. Omuvubuka ne yeewaayo okuwasa, abavubuka tebawasa. Omuvubuka bwe yeewaayo okuwasa, omukyala n'aleeta omuzimu gwe ogw'obwenzi mu maka g'omuvubuka. Omuvubuka bw'ava ewaka nga n'omukyala avaawo. Bw'ava ewaka nga n'omukazi avaawo, agendako mu basajja abalala. Kitegeera. Kati yabadde ali awo nga ka boyfriend k'ebbali kamukubira essimu kaagala okumulabako. Budde bwa kiro bawe tannadda. Ng'akwata kkuba asibawo ennyumba y'omusajja, ate abamu bagireka nanzigule. Ng'asibawo nnyumba atambule, ng'agenda sisinkana ka boyfriend akalala. Bw'akasisinkana baba baliyo bakyenywegera beekutte sikwizi, mu kkubo lye limu ne bbaawe mwe yayitidde okukomawo ewaka. Nga tabasangako nga tabagwako. Yasose n'akuba omuwala oluyi, era omuwala yoyo gw'olaba akaabira awo amaziga wansi. Then nekana akavubuka, kati sooka otunuulira akavubuka akasigula mu mazima ddala. Oyo asobola okuwasa omukazi gwe bw'oba omulaba. Nze waneeno mba nnenya bakazi. Era abasajja mmwe abali eyo bw'osanga mu kazungu n'omukwatira mu bwenzi, tomuwa chansi yakubiri. Kubanga Jehova gye bulaga omusajja gw'olabirira. Gw'olabirira. Omukazi kale kituufu amenyeka ebintu by'akolera omusajja. N'agenda n'afumba n'ayoza engoye kituufu. Okitegeera. Naye kiba kirungi nnyo omukazi n'osigala mu layini yo ey'obukazi, n'omusajja n'asigala mu layini ye ey'obusajja. Kizibu nnyo omusajja okukwatira mu bwenzi n'akuleka, ate kati bano enno balabika tebeeyinaamu na mwana. Era bo bayinza okuba nga kale biryali awo weebityo tebeeyinaamu mwana. Okitegeera. Naye ng'abawala ku nsi ya Katonda eno mumanyi ki kye mwagala. Manya ki ky'oyagala. Kera ku makya salawo. Ogambe nti kati kansetolinge. Oleke byonna kasasiro kakya byonna bibadde okola, osetolinge wamu, bwe buba bufumbofumba, bwe kuba kwegabangula, kwegabangule, bwe kuba kukola byonna, buli kimu kibe ne tayimu yakyo. Bw'oba oli mu period ya kwegabangula, wegabangule. Bw'oba oli mu period ya kusetolinga, setolinga, afumbirwa setolinga. Okitegeera. So byebyo ebiri ku side eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli, mwebale nnyo kuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu, mwebale nnyo kuba nti ate mulaba mbagala nnyo. Mukama Katonda abankuumire mbere bulungi, mweraba.